Mwasize mutya musibye mutya kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana Fahadi of course mbajingide okubeera nga tenga kutusako naddala agaliwo akadde kano nterako ekigalo osharingirako banno wansawo ogendawo naawe nobeera nga ate endowooza yo ogisuula oli tubeera nga tetuwuliziganya okusinziira ebintu nga bw'obeera ogenda okubeera nga ate obiwulira kakatino oluvannyuma lwa intaneti okubeera nga ate munange yalumbaganye omukyala REMA NAMAKULA ne bamwogerako ebigambo mwera bigi mwera Dr. Hamuza mwera bbaawe yafunye ekyana ekyobuwala ebigambo byode bingi nnyo era ng'ebimu ku ebitasobola okubeera nga tembi baterawo munange ekyaddaaki REMA NAMAKULA avuddeyo n'abaako byasobola okubeera nga ate ayogerera ng'abadde ku TikTok live omuje babadde bamukyazizzaako njagala kubeera nga tekuterawo emboozi nga bwetambudde saidi ze gy'otuula butuzikalira sako n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe ziri kubeera nga tezitambula mu ggwanga ti Uganda Sheikh Ashraf omufuna ajja kulombera edduwa bino biri kubeera nga te abikutawaanya ajja bisootinga nga kozesa amaanyi ag'edduwa ku namba z'essimu eziyita ku busikazi buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana katulabe REMA NAMAKULA ono live nga bwetambudde gy'abadde akyaziddwako timbaawo mama nze nfudde olwangambye siraga glaasi mama tekanga mangi wano olwangambye tolaga giraasi egiraasi benyweramu nabo nakitadde dda wansi kati nkole ki ekirala wano wetulaga nammwe muntiisa munnimba tugenda kufa era nange omuntu akola ati simanya sina nakuseka I use what? Cup. Grazie così. Ne earrings. Food dance mkama nzijeko. Nzijeko earrings. Joko wigi. Mama. Wewe mugenda kustaze mama. Ring nose. Nenda mme earrings nzijeko. They think it's oh my god, it's not alcohol. It's not alcohol. Sisekanyo. Usina kusekanyo. Mucho sisana mucho. Muntu zizama lusu bantu mwe oyagambe obaka noluzungulu. Okay guys, this is too much for me. Angambe noluzungulu leke angambe nziko earrings, but about the earrings, are you guys serious? Oh my god. Written under my name. Yeah. Olabi akakofiira ako. Enchakera ku banko inayo milioni nga 8. Tochikola mwene economy esaawa eno ojja kunkeeza ku banka tochikola. Kubava buli mu ggwanga ennaku zino tochikola. Wegati gwe kyoba omanyi tonsagisa na kunsagisaako eziri waggulu abaana kye bakukola olaba ezo namba eziri waggulu erinnya lyezo 943 ezo kati twagala ziwera omutwalo tubagamba awo abaana abafans bo olaba bwe bongerako olaba bwe luweza 1000 olabe bannange tokikola mukole bwe omuyimbi mumufuuwe agenda okugiragira kitegeti bafans ba mama fenna tukole bwe tutyo omanye milioni aziweze 14 tonsuula eddalu bannaye ku bwavu bwennaku sinonze namakula waabwe otyo omwana maama leero kati bwonaakeberako wali waggulu wali eri waggulu awali obugundi obusatu ijja kulaga doole eziriyo naye kati olabika nno owezezza omutwalo kati bo abazimpa bo bazijjawa bakwata ku zaabwe ne bakuwaako akwata ku ssente ze n'azigulamu ebirabo n'akuwa kati gwe ebirabo byogira byokyusa ne bivaamu ssente
Lwayira. Abantu bakulagala abo. Banange mwebale. Bantu bakulagala. Mwebale banange. Kati wabeeyamuwa ekiwologoma. Wabeeyamuwa ekiwologoma. Kasitola ekiwologoma awo manya tuvudde embwavu bw'olwaleero obadde bututawaanya. Lwayira. Kasitokira nga kidduka bwekiti awo mu feesi yo. Manya tuwedde bannaye bafans ba fans ba REMA NAMAKULA. Wabeeyo abantu nga 5 baweereze ebiwologoma awo mubiweereze maama awo tulabe. Abamane gani mwebalire ddala. Sente ziyiika oluyiiko kuko omutitimbe gwa sente gw'olimu nze sigulabanga. Ndowooza olaba ebintu ng'ogamba kati bikyebyo. Sibitegeera nze nebitera okumanya nti bannange ddala oba mbeera a bit disconnected from reality. Nenga I'm just getting old or what? Like I don't know. Like there's some things I see I'm like, okay, how come I don't know this? I don't know that. Nenga. Buli omu REMA NAMAKULA bafans bakwate ekyologoma kimu mubi musimbo bafaafe. Ibafaafe. Kinakyo kiggwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Twesimye nnyo n'omusimbi obutokomoka obumuwadde. Banange batona following at Tough Radio. Please follow. Baninga nabe wano sente. Bayiye mane gani eyo ate milioni. Sibitegeera bino nabyo. Nazo ziba 8. Kwega sente z'olinawo. Inkole ntyanze. Mwebalire ddala mwongere okuwa maama male ebimuli bye mune sente muleete obukofiira. Kati boze bampa babazijjawa. Kati bw'onaakeberako wali waggulu wali eri waggulu. Awali obugundi obusatu. Ijja kulaga doole eziriyo naye kati olabika nno owezezza omutwalo. Kati bo abazimpa bo bazijjawa. Bakwata ku zaabwe ne bakuwaako. Akwata ku sente ze n'azigulamu ebirabo n'akuwa kati gwe ebirabo byogira byokyusa ne bivaamu sente. Lwayira. Abantu bakulagala abo. Banange mwebale. Mwebale bannange. Kati wabeeyamuwa ekiwologoma. Wabeeyamuwa ekiwologoma. Kasitola ekiwologoma awo. Omu n'olugendo lwe. Olwa REMA, olwa Maaka. Buli omu n'olugendo lwe. Ate buli kimu n'akadde kaakyo. Okitegeera? Tuplaninga nga ne Katonda aplaninga. I do believe Katonda yalina enteekateeka. Katonda has always had enteekateeka for me. Okitegedde. Ffe tuli bantu buntu. But God plans better. Ffe tuplaninga ne Katonda aplaninga better. So byonna bisobola okwogerwa because maybe omuntu asobola nga Yesu akuwishinga well. Nagambadde nsubira yandikoze bw'ati. Naye ate ffenna tulina olugendo lwaffe. Maama njala kubuuzayo ekibuuzo kimu. Oyakwesimbawo. Kubwaki? Ndaba oddamu ebibuuzo nga munnabyabufuzi. Omanyi munnabyabufuzi bwe bamubuuza ekibuuzo ng'atandika. Presenter weebale nnyo weebalire ddala kuba ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza. Kuba kati ng'entuka weebale nnyo era obuuzizza ekibuuzo. Kawabula. Tunoonye constituency kati. Kuba kati okamasitalinza Walaba ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza era weebale nnyo weebalire ddala okimbuuza kubanga ompadde omukisa gw'amaanyi. N'abeerawo eddakiika namba nno ng'ali mu kkubuzaabuza. Kwegamba ndi mukubuzaabuza. Naye izero. Mwe siri mukubuzaabuza. Buli kye tuyitamu. Kiwandiikibwa mu mannya gaffe. Erinnya lyaffe liri. It's written under our name. So nzire byonna nga mbabugambe alhamdulillah. Naye waliwo nti woogira wali eri wonzija. Do you think you would have been what you are if you stayed? Or it was a wise choice? I don't know. Here's the thing. I don't know the kind of life that I haven't lived. Yeah.
I only know what I have lived. Okitegedde? I can't tell you nti osanga kyandibadde bwe kiti singa nakola bwanti. No, but I wouldn't know. I wouldn't really know. Because when I was listening to I didn't get to your godfather, your musical father. Am I right if I call him your musical father? Yeah, you're right. Yeah. I was listening to your musical father Nagamba. Yali ayina olugendo lwa kupulaningira nga ayina gyayagala okwata erimba tiwasa. Koko gambye. Bweka kubulire ebyadda. Owulire ekigambo nga bakikwogeddeko. Ogenda okulanga Remo oyo gwe boogeddeko are even more interesting than your real life. Ngolabira ddala yakoze atya yagenze n'akola bw'ati otyo naawe n'odda mu kamoli n'ogamba kaninde kibazaako ekirala nze ekyasinga okunseka ne baleeta gwe wali okiwulidde nako naye kyaliwo myaka gye egyedda ng'okyali kawala kato kale katimbo ki ennyo naye kakati mba ntuddeawo kyali kigambo kimu Rema yakudde walukaga laptop lwalukagamba abadde agenda okukwana Rema n'amukuulako laptop nze abantu oba mbanguyira okusalako ekigambo mulimu omuntu nga banguyira okusalako ekigambo natunuliranga waalu okitegeera neŋŋamba bakwataganirawo kati ono ate akuula atya laptop mbwawo ng'ali ku university kati munaye Rema agamba ayagalayo laptop koye mwako waalu n'aleeta engeri gye yalinawo ssente awo ate okugamba ebirala ng'ate tokkiriza nanga kati ate okudde laptop yange kati waagwana kati ze story zotira nawe n'owuliriza n'ogamba yo okay nga bikusesa busesa but it's the price we pay. Gwe muwendo oba gwe mutango gw'owaayo olw'okubeera ekyo ky'oli. Sijja kutwala kyokka no my first place nagifunira ddala mu kibuga wakati ngekinfunyisa okumpi ddala yali ku bombolo nga saagala kubonaabona maama ng'omumanyi nnyo ate mbuuza bubuuza kati byebuuza ate obyegambe kati kubanga byenjogera byonna obimanyi nnyo omwange ye ng'ontambulirako bulala gwange ebiseera ebyo sijja kwogera byange gwe ali ku seeti nze sinza ali ku seeti kati awo nga olaba akaana noga wano wekasula nze nali mayaba nti bamanyi nakafaako kubanga otiddemu ntiddemu I told you long term veteran naye nga wali nga tokikkiriza wali mbega kiki naye ekyambezangaawo nga kumpi very accessible oba oyagala kudda wa kumpi like bw'oyagala okudda kumpi I could connect. I didn't have a car by then okitege kyawo nga wanyangwira nga wali safe. It was really safe. Security yali nyingi ng'okuyingira obuyingizi bwe tubeera they have to check you biki balina okubanga erinnya lyo baliina wali nga waliwo security. It was really nice for me okutandikira mu kifo ng'ekyo. Ntandika okuyingizaamu nga ntandika okugenda ku mikolo nga ntandika okuyitibwa ku mikolo oli wange awe nayingirira emikolo nga n'ennyimba sirina nnyingi nnyo era nga bwe ntuuka ng'omugole agamba luddemu luyimba emirundi 2 kayimbe nga tofuluma ne tuba tuddayo
Nangamba kaddemu. Era nga nange nkaddamu. Musoloza. So yeah. Oh yeah. Abantu nga bali mukadinayo Season soko was a kadinayo time. Nedda si yeye oli mulala. Nedda, you know, nedda labika yeye. So season soko wasn't the time. I believe oli wange ayina ennyo gye yayingira mu bantu. Okitegeera. I think that's when I became a sweetheart. Okay. Like Oliwanga nenge gye yayingira ku bantu. Kati ngoli for someone to love Oliwanga, they had to love Rema. Okitegeera. A time ya Oliwanga. Yeah. Awo ng'oli mwezi ki? Nali maze okusoma ng'olwo ndi mugagameyo. Kakuba abadde byala kumanya nti awo nga tubala abala emyaka awo nga tugamba wana ayina we era no nali maze. Wali omaliriza. Nali maze okusoma. Even season second nali maliriza. Okay. So it was Oliwange that becomes the turning point where bikyukira byonna. Yeah. You could not live where you were living before, could you? You could not shop. I couldn't. I remember that time. Yeah, I remember that time. I had to get my own place. I had to get my own place. Yeah, Netongola. Season 6, I was staying with my late aunt Bambi. She was so sweet. May her soul rest in peace. Abata coach abata captain mwabakutte gavubuka gato mutwali tunonya sente mboli yamukuwa omugere ku mutwe musimanyi bayine ngateze ebyuma gavubuka mugatte nze na nfuna obusungu ku musirikale yakwata okero naguno guliko nanyiga osobola okulaba nga billion yagenda omukuwoza omusango gwokero singa omusirikale yasuula okero ku pick up ya police na guno guliko siri kusonyiwa police mukolere ku bantu aba bantu kimalire ku sini muwoza biki muwoza ki ne muleta amaje mwese tenti bajaji mbalese mwese biki abantu bayide mmere bawadde soda era nga tuspendinga sente mwese abasirikale b'ennyanja abakumazi abajati mukuma okero mukuma ko kya sabana okero wayino awo wenyini we kino okugwera kiringa bana abana bakutaka nakana keri antonde okwata mu kimbo twala ku police kaweru mwa mugato guliko bata nenswera okwata ki mbumu musanyi wa mwana wange kate abantu ambalina kufaine gwango terera police ekola omulimu gwayo nze ngenda nnyo counseling abana abo nga babayodde no sango muvuka nagaba akankwata emirundi 8 bakakwata emirundi 15 nakagala eruzira emirundi 2 addakola ki mu public oyo addakola ki omuntu bagenda eruzira emirundi 3 mumutte omuza mu public akole muki abantu police ekola mulimu gwayo police watwala omuntu ku kooti yaba ejerede taina ki no fotya police ataina chakola bajaji muino kutuyamba muyambe gwanga bajaji mwe muino obuyinza obusembedde bwa president Museveni koti ze gwanga zezisembayo kuba n'obuyinza bwenkomeredde abantu mubatte lile gwanga otende abantu amalina kufa bachafe nga bafa nabona agambye ogutima ogubi nawe bali kutira omwana olitegeera kati omuntu nga ata Suzani Magala afadde emyaka 7 bakyalya ne batuuka otebako omwana abendi engalo nesene ne baziba wate ne bamutta bw'alibeera mwana wo bw'agamba nti nina omutima muyisa Mukama akyete mu famire yo ate mulekerawo n'ogula essimu ez'ebbeeyi balina n'amagazi mbwe essimu ogiteeka mu silver plate togitulakinga aga amagezi ge mukozesa lwaki mugakozesa funa mirimu ne mulekerawo okutta abaana b'abendi
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo ntusinga balina ebirwadde nsomereddwa mu amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala naneetaase enamba yange y'emu eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.